Nze Kalulu, wali timu kyashibanga. Timu Lugwese, Faizo, oli timu ki? Oli timu ashibanga. Ismail Access. Bamu makadi ya Nupu, nanyigira ddala. Faizo bamu makadi. Yaraze kuba kansala bamu makadi ya Nupu. Nanyigira ddala. Yeah, so wetuli wano tuchetegeka. Tugenda kusooka tuwummulemu. Naye leero chai pita nga tuwadde chapati njerere. Ne chai yawozeemu tuwummulemu. Pita tuwadde chapati. Yes, members, you're welcome to this special occasion. Members, you're welcome on this special occasion. I'm called Mwesigwa Frederick. I'm the Secretary General of the Uganda Bloggers Association. Many of you have been asking whether this association is registered. Yes, it is fully registered. And that very day, the candidates who were nominated, we had 3 people who were nominated. We had Isma All Access, who was nominated as the candidate, and he was standing on the symbol of a clock. We had candidate Ashba Kato, was also nominated for the position of president, was standing on the symbol of a bus. And we also nominated Wisdom Kaye, who was standing on the symbol of an umbrella. Then elections, online elections were opened up. We had online elections. They started from Wednesday up to Friday. In our constitution, because we are online based, we are online based. We had elections 40% online, 60% assembly. Then on Wednesday, we had elections up to Friday. Provisional results indicate that Isma All Access had 51%. Kaya Wisdom had 28%. Ashba Kato had 21%. And these elections were conducted, even people who are outside Uganda also voted. Across all platforms online, all voted. Twitter, Facebook, YouTube, everywhere. Tagged in, all platforms voted. Now today happens to be the day we are going to vote the 60% faction, and today we are going to vote the 60%. Now, as it stands, any candidate who happens to win today's election by 100% will automatically be the president of 60%. Today only assembly people or members are only going to vote. No media are going to vote. Non-members are not supposed to vote. Now let me take you quickly to the mode of voting. As you can see here, these are names of the contestants. Isma All Access, Kaya Wisdom, and Ashba Kato. How are we going to vote? You're going to write the name of a person on this paper. You only write one name. Either write Kato, or you write Kaye, or you write All Access. Names which are not here, those will not be counted. You have to write Isma All Access, or you write All Access. If you write other names, Churi or King Kong, or you write Simania, Bulletproof, those names were not recognized here. Big Fish, what? We are other names they have in the campaigns. They are not considered here. And secondly, there's no voting multiple times. They don't have supposed to write 2 names on the what? On the paper. You can't write Kato. You only have to write one name, Kato, or Ashba, as simple as that, or Isma. You can write Isma All Access, it's okay, but you can't write Isma All Access multiple times on the paper. Secondly, there's no shading. There's no drawing on this paper. This election is going to be conducted in a free and a transparent manner. You come here, you sanitize, you are following SOPs. Afterwards, you write on the paper, then put inside.
kale tugenda kulonda amanya golaba kuno agali kuno ku kapapula kuliko Isma All Access, Kaye Wisdom ne Ashba Kato. Akapapula kano olina kuwandikako linnya limu lyokka, either Isma All Access. Olina kuwandika Isma All Access emirundi 3, olina kuwandika mulundi gumu gwokka, oba olina kuwandika Ashba Kato mirundi 3. Ekyokubiri, tojja kugamba nti candidate wo omwagadde nnyo era kutandika okudrawinga ebifaananyi kuno akajja kubeera kafu. Ekyokubiri, ne bw'otuuka wano n'otandika okushedinga tekikkirizibwa. Ekirala, omuntu alonda omulundi gumu gwokka. N'ekisembayo, ab'amawulire tebakkirizibwa kulonda. Omuntu agenda okulonda yoyo memba gwe tuyina mu likodizi zaffe. Ebibuuzo. Yes, bakandidate bayogera ebulunde si ba campaign. Tebagenda kuddamu kwogera ebulunde si ba campaign. Akalulu agenda kajja wano, adde wano bwati alonde akasuule muli. Era nga tugenda kutandika ne Isma All Access. Tutandise nani? Candidate Isma All Access. Yani kama nyabiri. Yawanika mu Ashba Kato nga totegedde. Isma Kato sabye. Ashba Kato. Nenga batulaba mu Oyizo kulonda isimu wajisambo Facebook. Ishmara kazinga kaze. tukazinga mu Members can also come. Awo bali mu kulonda lwaki tovaayo buli omu n'abaana gundi navaayo omuntu ajjaawo ajjawo akapapula alonda ateekeyo yamanyi kyawandiisa adde bali amuwekamu abalonzi omuntu ajja kutya Secretary General Naye nga bagira kigalo tebalonda emirundi 2. Atubalina wano ku kamera. Kugamba kamera Twitter oli manju Naye abaana balonda Isima bannange. Sajange Kaye yampadde owa chairman wano mukwatiro. naye oteddemu Naye ntuddemu. Ekikiriza bannange. Kandi
Olutuba litumanyi kakyama. Penny mwiza kwa malese zisangi. Penny yange. Mana omwana okulonda osangalisiza kubanga penny tukozeseza. Penny yange. Ashibakata amaaso gatandise omumigo. Naye akalulu kode kasyanga kaliko kati omwana gwe. Alonda ate si memba. Yatugambye ali independent. Yes, muntu. Kasuku nga talonze kaakaye. Kasuku toli memba bulijjo. Akaakaye nga tebannakalonda. Akomale okuzzaamu wano. Amaziga ag'obwerere ne gajja wano. Kano kekasinza okuba Friend Fair myaka asatu. Ke kasoosera ke kajja osembayo. Kozi tuwandikako mani. Omanyira g'ogenda kulwala. Tuleeta kamusabba kati. Friend Fair myaka asatu. Okazinzeemu. Tulonze nze nonda birabika. Sagala mpalana. Makona. Bannange. Makona tonalonda. Re. Ate re. Musajja we banamukuyisa akalulu kamu ogamba bamukuyisiza kano. Makona abulogingira wa. He's a member. So the member as Memba akasiba buloga. Makona member. Sawa eno baba memba alonde. Makona member. Kati awulira Friend. Tekati alimu Friend Fair. Makona member. Ndi memba bannange. Mwagambye ati bite balonda. Naye ndi memba. Ozabana eno za member wawedde abadde. Waliyo akaakaye tebannakalonda. Asugenda Akawuzira omukaye tebannakalonda. banaye genda ite ba agent wa candidate bajire wano. Ate nga sannalonda wa president. Banaye tukakaneko banaye wansi. Tuleko wansi. Bale jagalayo buli candidate asindikireo ba agent wo omu. Candidate yalonda agent we Isima. Kiga fact ya boy midewa. Tugenze lushere. Jagalayo agent wa Ashibakato. Tabe re. Jagalayo ne Nze ndi agent wa Kaye. wakaye. Kati Kaye wasembato wetuga. nze agent wa Kaye wadde mpagira Isima. Ate taliwo. Ndukizwa na campaign nga wano. Nze campaign manager wa Isima ate nze agent wa Kaye. Nze gwawadde obuvunaanyizibwa. Bulondeddwa. Era teri muntu yakutemu. Omukulu. Tugenda kati kusaanukulula bululu. Essebo. Bwensoma erinnya nti nno Isima nekwasa bakiga facts. Nakwatayo. Bwensoma nti nno Kaye ndikwasa Kasuku. Bwensoma nti nno Ashibakato ndikwasa Abdusempijjo Mudedi Bada. Andika. Isima. Kamu Isima. Ani atalinga. Dagala bubalaga mwenna. Ismani akutalingira. Kijja kuba ono. Isima. Isima. Warogedde wa. Ono baveemu abalala. Mako tali mu manager. Kato Ashibag. Isima. Awakaye obogira otula. Isima all access. Awakaye gira otula. Isima.
Isima. Wakaye. Tujja kuyita. Isima. Nekaye tomulonze. Isima. Kasike busisi kaberekako. Isima. Omukadde magezi. Isima. Kafu. Isima. Kafu. Ense ekiraba Isma. Ebyo byobululubuuza ba agent bano bafeeko Akalulu kano Isma. Isma alabikira ddala. buuza agent nga bwe bakola ku palamenti zeno Isima olina buuza agent bano bafeeko ebemala Isima. tajja kuleira oyoda Isma tajja layira. Isima. Kaye. Wisdom kaye. Isima. buno obusigadde buwekaye Isima all access. yategedde nakyo ekitamuleese omwana oyo kaye banna Isima all access. talina amuwadde otwanye tetulinayo wadde omu Tamale emirundi mukwano gwe tamulonze. oyo Isima eno Kadakalu kadde kafu. ne bwokasaza Alonze Isam. Anti era Isima takimuwani katomenya muwani. Isima kabera kafu. Kano kabera kafu. Nebera yimbani. Nebera yimbani. Nebera yimbani. Isma. omwana kaye tafunyeeyo Omwana kaye tafunyeeyo. omwana oyo kaye alinda Tugenda kubala obululu. tobala nnyo ono Ashbaga yeeronze kaye teryamulonze fetuvuddemu Kaye tafunyeeyo. tetulu teryamulonze Tugenda kubala obululu obuvudde Wa Isma. wa Isima. naye omwana kaye banna 2 3 4 5 6 7 8 9 10 naye banaye Isima 11 12 Yalina motoka empya. yalina motoka empya 15 16 17 18 Ondeyo mutuule. Amanya agakuwereddwa kati ogenda dikire yalinda Ono Ashbaga kamu. kamu by the power. naye omwana kato oyo banna okubala yava mu Nuupu ebintu tebimutambulira bulungi omwana kato naye kati wano tutegedde nti Nuupu si y'amaanyi kubanga ye yagidde ku kaadi ya Nuupu Isma yagizanga independent. Ashbaga alinga olaba segirinya kuba kansala. Yerondo ne agent ratyamulo. Owaye olidde otyo kubanga tofunyeeyo nga tugwali ojja buuza kayeye mwenyewe Twogereko. Bagale. Batulangiria ebivudde mu kulonda. These were the provisional results. Bannange okusinziira ebivudde mu kulonda okubaddeyo mwenna nga mulaba. Mukadege magezi Okusinziira sebo. okulonda okubaddeyo mwenna nga mulaba. Twasooka kamba nasooka tufuna okulaka online. Bali constituting 40%. Naye okulonda okwo Isma access yali ina 51%. Nga Kaye Wisdom ayina 28%. Nga Ashbaga ayina 21%. Tuze mu kulonda kuno kwa leero. Bamemba abalonze wadde 20 people aba assembly. Era nga okulonda okugenze mu maaso Isma access alondeddwa obululu 18 ku bantu 20. Invalid kabadde akalulu kamu ne Ashbaga kato nafuna akalulu kamu. Wisdom kaye tafunyeeyo kalulu assembly. Naye nga yali akola bulungi ku online. 28. Yalina 28%. Mukonsoni yaffe nga bwegamba nti nno asinze obululu obungi yabeera president wa Uganda Bloggers Association. Era nga runners up yabeera vice deputy president.
Katona gage tugenda kuwa wa vice. Isima yamusinga online. Atoli yamusinga online. Kati njagala kulangirira era nga wenangira njagala nkwase ne certificate incorporation y'ekibiina ne amateeka gatutwala katondalangira online obulwali bwa accounting flow ndeti yawera eti langirira muganda wange era nga ogatobululu bwafunye mu asembule n'obululu bwafunye online Isima All Access awangudde ne 83%. Kati no okulonda okuddako tekujja kuba beekuti. Bebaziza nnyo aba media okujja lunaku lwa ttendo nnyo luno lubadde tense tuyise mu bintu bingi planning okwatagana ne baganda bange bonna abazze nsanyukidde nnyo muganda wange Kato agambye ta disputing abivudde mu kulonda era akkiriza ekifo ky'obwa vice president naye ekyatukozesa ekibiina kino nga twalaba nti teri muntu yenna ne woba n'amaanyi gatya ng'oli wekka osobola abali united bantu bonna bali united ab'ebigaaya abakeedi abaki naye ate mwe abali digito temuli united kane tusaba ntugamba bwe baba united tuba tetwegatta lumu tufune obukulembeze tumanye omuntu kyagenda okubulogingako nga kyo ebigendo tuyamba bingi tugenda sobola okwerwanako mu ngeri nyingi poliisi ereme kukwata nga tewali akumanyi tetwagala bakole kafyu endala nga tolina bweoyita ku kafyu twagala buloga ng'osobola okukola ki okutambula ng'abalala kuba oli extended arm yaki y'amawulire ne tugamba mu nsonga eno tujja sobola okweyamba mu bintu bingi munno mu kabi buloga afiirwa terina agendayo ng'oggyeko ebibanyumira ku likes ne popularity gye mufuna naye ebizibu bingi bye tusanga nebaziza nnyo bammemba abampadde obwesigwa buno ngenda butuukiriza siri mu bya kubba ssente siri mu bya kwagala mu nfuga empenkoni si kyendiko ekyo ebyo byonna byampitayitako dda the only thing is sijjalemera mu buyinza lwa nsonga nti njagala tulabe nga n'omulala adda ku vice president wange waali ebintu abimanyi bulungi nnyo tujja ba tukyusanga obukulembeze obulungi tujja kuba tulina committees tujja kubayo ne emitendera emirala egigenda olondebwa disciplinary committee abakola mu bifo ebirala portfolio protocol tugenda kuba nga tupromotinga Uganda regardless tetwetaaga kuba nga tuvundama abantu batwetaaga nnyo naye tebayinza twetaaga ng'oli omu naye bwe tuba nga tuli bangi UNURE twetaaga anti-corruption ministry of works ministry of health buli muntu atwetaaga so long as we have a good one voice abo bemupya ate we bajja kwavula abagenda mu kalulu abo ba Museveni bajja twegayirira kati mukkirize tubeere waki wamu kubazi we tukeera olunaku lumu nti ffenna tukola vidiyo ekwata ku kintu kimu teri atagenda tukkiririzaamu we shall have an extended budget from Ministry of Health okutambuza COVID-19 malaria measles polio ndwadde nyingi promoting airport tourism buli muntu atwetaaga what we needed was this mwebale nnyo okubanga mulimu attendance ebintu ebirala tujja byogera ku grand swearing in egenda okubeerayo gawe mumanyi nti era bwe bakulonda ati wabeerayo ki swearing in kati swearing in secretary ajja kuba atubuulira naye nga president omulonde nsanyuse nnyo sibanko wadde prefect nkoze buli kintu mu nsi eno nga ntulandikogonaizinga naye toggwanga mu maanyi ku nkaaga bwegituukidde nga nfunye obwaki obwa president tonyooma president kuba omulaba n'envi obwongo bukola this is biology ideology ekyali namu nnyo nandibadde nkyuzinga kubeera mu nnimiro ng'abakadde abalala bajjajja bammwe maybe naye nze neesanga nga ndi mu .com era nga naabazzukulu baki bangi nnyo mbagala nnyo mbagalira ddala mwenna abaza ba media mukulu Kasuku agenti wange nkwebaza nnyo mwenna aba media era ngenda twala omukisa guno mpite vice president wange otugenda okakkalabya emirimu ajja neegatteko ate nga muntu musaale nnyo mu kino ekintu nze namulabirangako twabikolanga bino ebintu ne pengi nga tulina competitor omu
kati mkulu wange vice president Ashbakato nange bafuire webale nnyo okukkiriza ebivudde mu kulonda muganda wange tagenda mu kooti zikiriziganyizza n'ebivudde mu kulonda era akalulu kabadde kamazima na bwenkanya sigenda mu kooti omukulu ono ye pulezidenti wange era nga nange bwanonze okubeera vice we ngenda kukihonalinga nja kubeera vice omulungi omwesimbu era ow'amazima ne muganda waffe atafunyewo kalulu n'akamu wisdom kaye tujja kufuna ekifo tumuteeka lwa nsonga musajja mulungi nnyo naddala mu mobilization namwenna nsaba tukwataganire wamu ekibiina kyaffe kino tukitwale mu maaso tutagatinze ensimbi nga kaizi bwatera okukyogera mutwagala kubba ssente za ssale nedda tutagatinze kubeera organized tubeere nga tuli organized tubeere nga tumanyikiddwa nga gavumenti etumanyi nti naffe gyetuli okusinga okubeerawo nga buli omu alinga bwali nga bwofuna obuzibu nga muganda waffe lumbuye bamukute katanagenda okulwanirira lumbuye ekibiina kino yakizalawa ne bagamba mubo tebakiriimu era tebakyagala n'olwekyo naffe tugenda mutunuulira butunuulizi tulinde bina mukama katonda bwanaba amusaasidde ne bamuta banamukuba kibooko kati mwokuzeewala tubeere mu kibiina kyaffe eddoboozi lijja kubeerangawo mwena banaye tubagala abazze bannamawulire mwebale kutubeererawo omukulu kasuku webale kukuliramu banno brani wakko ne sekretary general nawe okoze omulimu gw'amaanyi nnyo era tukwebaza era tukuyozaayoza okutuuka ku buwanguzi buno oyo yabadde vice president agenda okukwasaganya emirimu nange era njagala nti mpite omukulu ali ku chief of protocol bamuyita mirundi junior oyo nga yagenda okukwasaganya ebya protocol byonna mu kibiina ajje aweeyo obugambo bubiri tematubulidde ekisajja kyambanga ki mwaka nedda ssebo kisanja kirambe ekyamuseveni. I think let me use English because these people have used Luganda. Today is a very important day for us all, and I congratulate my brother Isma for this big responsibility he has taken amongst us and Ashbakato. And you know, in our country it's not easy, or it's not, it's very difficult to appreciate the outcomes of elections. But you people, you have done it. I think it is a stepping stone. I want to appreciate you people, and all of us, we have big dreams and we know that we are going to achieve. Because being a blogger is very important in our country. We are needed and we are going to work with so many people, and so that we can better ourselves and better this job, and we make something big for ourselves and for the country. People have been telling us we are useless. So I stand here, my brothers and everybody, and the Secretary General, so thank you so much for organizing us and for organizing everybody. Thank you so much. May God bless you. Agenda okuba chief of protocol naye nga wetunagenda kusoya lintu ja breaking down bangi naye nga gwe tutagenda kwerabira ye Aisha Nabs ali ku Women League. Thank you. Bakazi bali nkuludeki muje baleko banyabo ne basebo ze Aisha Nabs nange ndi blogger from Hotspot Media ndondeddwa okukiikirira abakyala Uganda Bloggers Association. Era abakyala bali mba encouraging nti kino si ky'abaami bokka wabula naffe abakyala tukusobola. Mba encouraging okujja twegattako n'okumanya nti tusobolera ddala naffe abasajja bye bakola tusobola okubikola. Ebyo ebigamba oyo ye wa Women League. Without wasting a lot of time, njagala mbenga nsaba nti ebirala byonna tugenda kuba nga tukola grand swearing in, tugenda kufuna ekifo ekinene wetugenda okuyitira nga buli muntu aswearinga in mu department ye, ekyo kigenda baawo within a week's time. Naye nga best agenda kyemuba mumanya twalobinze dda bantu bangi baliredde otulaba ajja miso bedda ngamba Isima yitamu mbuulire pate ya D nemwaye wesigira ngambe Isima bigenze bitya Silvia Wole wedda nkubira Isima bigenze bitya emubera disorganized kati mba mumanya twaze okulobinga ko tulina okukola ki okukola kyetugenda osaba member abana naffe
bwe tukugamba nti twetaaga registration fee tugyetaaga kuba tulina emirimu mingi egyokukola tuba tulina okukola ebintu bingi otambuza empapulo otambuzakyo ofuna ofiisi tewali sente etagenda backcounted ffe okubaza enkugamba siri ku sente yakiyaayi mbuno simanyi olabe omuntu oyingire wansi w'emmeeza sibisobola ebyo n'olwensonga eyo Secretary General ajja kuwaayo closing remarks as president and my vice president. Let's take our seats. Mwebale nnyo, mwebale. Yes, bannaye buli